Robert Mutebi tugende maaso tulabe kolo alyatya mbeera ki erikola tulabe tugenda kutambula ffe tuli tugamba nti enteekateeka ey'abannaffe okugaba akasente erabikanga ekyalimu obuzibu bwayo definition y'ekigambo yennyini nzibu naye tugende mu maaso. Neyanza nnyo neyanzege bannaffe bagenda maaso n'okutulaba ku Soul TV. Olunaku olwaddirira pulezidenti yagaana obaolyawo motoka okusala okuva mu disitulikiti emu okudda mu disitulikiti endala enkeera tuwajja wano Emaya nga wano we wali ensalo obaolyawo eya Mpigi ne disitulikiti eya Wakiso okulaba butya ensonga bwe zaali zitambula. Abaali ku Soul TV n'abagenda maaso n'ogoberera bye twakola olunaku olwo ku ssawa zennyini era nga zino mwalaba ekyali wano. Kaakati leero tukomyewo oluvannyuma lwa wiikisi nga zeezo okubalaga embeera nga bweri wano era yeeyo munnange egyogera maaso n'okulaba gwe wenna ali ku Soul TV wano. Ekikirizibwawo kaakati kiri kimu kyokka, motoka zitambuza obaolyawo byamaguzi n'okusingira ddala motoka ezeetikka emmere n'ezisomba omusenyu zezisinga kaakati okweyisa oluguudo luno. Ewali wakwatiridde abantu nga basala okuva eri okudda eno olabira ddala nga obaolyawo embeera bagikkiriza era bakkiriza bwensuubira okubeera awaka nga wano tulabawo muntu yenna kaakati asala okuva Mpigi okulabika nti ayingira bitundu bino ebyewakiso oba okuyingira Kampala nga bwe kyalagirwa era nga naye bwogenda maaso n'okulaba n'abatrafiki bennyini abaaliwo olaba nti omuwendo tewakyali gulyawo gwoyinza kwogerako. Mbala omu babiri basatu kumpi be baliwo boyinza okugamba nti kaakati be bamaaninga bannaffe aba FFU be baali bayiye wano okukakanya embeera kubanga yali esobaganye ate nabo okiraba nti tebakyaliwo embeera yakkakanira ddala abantu olabira ddala nti bakkiriza okugondera obaolyawo ekiragiro kya gavumenti ekya pulezidenti era nga kyekino kyetugenda mu maaso n'okubalaga saawa zino. Ndabayo ab'obugaali be bagenda mu maaso n'okulabika nti obaolyawo boogera nabo ntegeeza aba traffic kirabika nti n'ab'ebigere bennyini ate tebakkirizibwa era nga pulezidenti bwe yalagira okulabika nti basala okuva erudda luno okudda erudda luli. Tugenda kubanga tufunayo koomu oluvannyuma ngenda kubanga mbazza mu studio naye nga kino kyekiri nti obaolyawo okusala okwa boundaries eza disitulikiti abantu bakugondera abatono ennyo abatannakkiriza abe bano ndowooza betugenda mu maaso n'okulaba bannaffe aba traffic nga bagenda mu maaso n'okulabika nti bakunya naye nga yembeera eri wano nzikakkamu nnyo nnyini eddala nga bwe tugenda mu maaso n'okubalaga ku Soul TV. Muzeeyo ddawa? Ngenda kwawo kuzimbawo. Ngenda kuzimbawo. Badde siita. Ekiragiro wakiwulira? Kiwulira. Kyali kigamba kiti? Kyali teri kusala ku disitulikiti kudda ku disitulikiti ndala. Atogenda kikola oti? Simanyi oba nzirayo kati simanyi. Wange? Kyali kangenda kuddayo. Ovaawo? Nvaayo nakire biwali. Byebyo nno embeera bwetyo bweri abannaffe abagenda mu maaso n'okutulaba ku Soul TV embeera yeeyo gye tugenda mu maaso n'okubalaga ebifo bikakkamu nnyo nnyini ddala nga mugenda mu maaso n'okulaba. Maama ni wamala ne munnange Apollo tusiimenze kambaddiza omuzindaalo nkyatalaga okulaba ebitundu ebirala bwe biyimiridde ne wano bwe wati bwe wayimiridde mugende mu maaso n'okuweereza eggwanga. Robert Mutebi, twandiyagadde okumanya oba nabeeyo nabo bali beesunze kasente bali batya mu mbeera zaabwe, bali vulnerable banedda? Bw'oyogera ku bitundu ebiri vulnerable toyinza kuteekamu Kampala n'emiriraano byokka. Actually nze kye nabadde nsuubira bannaffe kye balina okukola bwembanga njogera ng'owamawulire ndowooza tebanditunuulidde Kampala n'emiriraano yokka kubanga Mpigi gye twali tumanyi ey'ebiseera biri si y'Empigi eyakati. Ebitundu ebisinga bigenze bifunamu ebibugabuga
nga bw'otunuulira kati empigi wano emmere tekyadda nga bwe yaddanga, basinga kulima kumpi kayinja tebamulya, bye balima ebisinga basoggolamu mwenge. Ate president yatondawo cities nyingi, cities zeeyongera. Abantu abali mu cities zino ze bateekawo abasinga bava mu byalo ne bagenda ne bakolera mu cities. Kaakati abasinga babaggalira mu cities gye bakolera mu offices ez'enjawulo ne business ez'enjawulo, ebyo byonna ne biggalawo. Kitegeeza nti namba y'abantu abali vulnerable yeeyongera olw'embeera y'omuggalo nti tebakyakola wadde bafunanga sente nyingi. Amakampuni agamu gasala ku bakozi, agamu gasala ku misala gy'abakozi, agamu pegamba vulnerability y'abantu yeeyongera okusinziira ku kukosebwa omuntu kwe yakosebwa. Kati ndowooza nti obaoliawo gundi eno yandibadde egaziyizibwamu netakoma wano wokka, nebanga obaoliawo esaasanira eggwanga lyonna n'okusingira ddala mu bitundu ebirimu ebibuga, kubanga ab'ebibuga oyinza ogabasanyukira yeetisse tebalina nabo kye balya, kumpi balinga Kampala yankiza omukko kubanga y'ennimiro teziriye bwezityo, naye ate emmere esobola okutuuka e Kampala ku bbeeyi ntono nga kumpi bwetuuka ettooke bwe tuligula wano empigi ate bbeeyi yaalyo ate yawaggulu na nnyo bw'okompeyalinga bwe muligulamu abali e Kampala. So ekyo kiraga enjawulo n'okukwatagana okuli mu bibuga ebimu, naye nga eno bw'otunula embeera bannaffe abasayidi eno ng'osaze Kampala ne Wakiso gye balimu, olabira ddala nti tewali nnyo njawulo ne bannaffe abali mu Kampala. Ndowooza nti bandibadde ekintu bakigaziya ne kitakoma wali wokka mu bannaffe abali mu kibuga, neeno ne kituuka kubanga buli muntu obwetaavu bwe businziira ku mbeera gy'ayitamu ne kyayitamu kati oluvannyuma lwa lockdown ey'okubiri eno.